Buterevu nkwaniriza nate ku Muvubuka Kola. Of course Muvubuka Kola ye program gye twagala okukyusizaako obulamu bw'abavubuka bannaffe nga tuyiga ebigambo ebyenjawulo. Kanyumero kano bakayita Ades Moment. Ades Moment twogera ebigambo briefly ebyo bye tujja mu mboozi empanvu za Muvubuka Kola. Nga leero kitagala otunuulira bakiyita social capital. Social capital ntegeeza ki? Social capital gye mikwano egy'abantu bwe weesembereza be bantu b'okwana okubeera nabo mu community. Mu bantu bano tubeetaaga olw'ensonga nti balina bingi bye basobola okutuyamba. Waba abantu bentegeeza tososola mu mawanga temubaamu ddiini era temubaamu status zaabwe. Twetaaga omuntu ow'ekikula kyonna okubeera ku lusegere oba okumpi naawe. Agenda kukuyamba atya? Social capital mwe muli ssente ezo zoonoonya okubaako ky'otandika. Mwe muli ssente ezo zoonoonya ng'ogenza okukola ku mulimu gwo kuba mwe muva abantu ate abagenda okuwagira mu bizinesi yo. Social capital beba abantu abagenda okubeererawo mu buzibu bw'ogenda okusanga leero ssebo oba nnyabo muvubuka munnange alaba, beba abantu abagenda okudduukirira ng'oli mu ddwaliro. Social capital beba abantu abagenda enkya okuwa obuwagizi bw'obwetaagira. Sigambye nti nno basosolemu wabula ate olina okubagenderera mu bantu abo weesembereza kubeera tetugaana nti n'ababi mwe bali wabula kye twetaaga be bantu. Social capital. Ade Wilberforce mu Nyanja, of course Ades Moment. Ekanyumero kaffe bungi bujja kubanga bujja every Wednesday. Nkujjukiza okusubscribinga ku Focus TV yange era nkugamba nti genda ku TikTok ofune emboozi bweziti enyimpi. Genda ku Facebook ne Instagram Focus Group yange bingi bye tuteekayo ebikwatagana ku bulamu bwaffe nga ffe ddala abavubuka okulaba nga tuyiga ebintu ebituyamba. Tewerabira nti Ades Moment every Wednesday kuva ku ssaawa 1:30. For now muzikize tukome wano, bye bye. Tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja.